mbone obuzibu buliwa ensonga eno nyina omutwe chairman 3 olina okubanga omonitoring government programs nebuuzanga muganda wange gwendikuira mu bigere babalama gyawedde basiimye emirimu gya gavumenti abagirondolerangawa emirimu gya gavumenti abeere ng'agirondolerangawa beebyo abantu PDM beebyo abantu sendo mu PDM abantu babonaabwine so babeere okaagaabwa badifunye nga baba mu family n'emiliyoni abasinga abatandi babaye baba ku nsanvu kinaana ngani chairman 3 omuntu wamuwa mitwalo nsanvu side of 1 million ebyo ndabirwana eno beere eriyo bi access roads ebigude ebyo ebiconnectinga ku main roads ye wako wangudo mpanvu chairman 3 ndi wabigude ebyo kilomita ndala kilomita ndakitundu biri mu mbeera mbi ino anga government sende disinde ku magomba abantu babalimira enguudo ezo tidisende bedigangawa bibulira mudenana nenda kobera nti kiri bulamaji nti babisa budget yabisa budget baadaye mata mu figures nti ebyobulamu miliyoni 5 ebyo ensoma miliyoni 6 ebyabavubuka enguudo kibata mu figure bakasala bambi mbona bandiga ku omukono nga muzana figures olumala nga budget yebise baja bata mu figures ere igombola kye liri bulamaji wange ben sekyo ndakukirwana paka kufiirawo nenda bulamaji akoleki eterere eriyo obubiina wakabidi bulungi obubiina obwabakazi obwabasaada obwabakazi abavubuka ng'obusente bwida kuyigombola ebibiina ebiwandiise mu mateeka bifuna obusente obwo kiri bulamaji bwabayambako nti ebibiina ebyabakazi obusente bwida bwabulya mudaanaana abavubuka bwabulya mudaanaana so omuntu nga yeigusa yenka tali kufa ku bantu abalamaji mwalonze omuntu omutuufu katonda nga n'omubeezi ndakulwana mu myaka gye neetaano gye mujja okumpa ebintu bikyuke. Cyrus, disitulikiti ey'Iganga eri mwine okulwana abakulembeze tibagemagana oyagana kwegamba kati ekyokubonera chairman wa NRM tagemagana na chairman 5 abo tibagemagana weewaawo ensonga eyindi obonanga nambulukufu nti yole yali yesimbye ku mwine wayagana nga abaka ba parliament abandi olwisi eri obukulembeze bategemagana nabo embeera eyo ojagikola oti okubona nti toyingira mu ntalo editera okuba mu Iganga benekisooka obukulembeze tiri gwenda lutalo bati eri owootuuka ng'ona ofiira ku mazima nti ebe b ebe b okuba kyamansere wa bulamaji aba sifa ivali aba mtu omuku wino yoli jendi so nzenda kulwana ino okubanga chairman 5 ana ababisema nga muwoya mulago omukwano tukole nga timu okulankola n'ebitundu bye bulamaji yange ekule ebye entawo diriwo politics etusobola kudimalawo otawolwa chairman aliku ni mwine tienda kubijangu bati bidi nja kulwana ino kubanga nze bulamaji yange ngisakira ngandiza ebyentalo tienda kubijamu bati wende mukono gwamani weno ogutakoze njaba ndi stamp abantu bajja kuba banonda sere wotuuka nga weno tamuachi amani osakira abantu bo oye wotuka wote kane woye kuku kutambule nga timu olisi byadema wata wa amani kubanja kwa chama ni myaka gitya 5 ndino leka ligase oba omukululo senta ledo tijja kudijamu ino but ndakugeza ku ntingeza ku ngomukulembeze okuba ngambeza wala kolere bulamaji kolere Iganga Busoga ni Uganda yona
kale tweyanziza ino tubaire ne mukulu w'ekiyasa Irasi gwe tuli kwogeranga naye atukobeire byali kuteekateeka okolera balamagi yatukobera bulamagi yebaire bulamu byalowooza nti anaabanga agemesebwa obuyinza nti asobola okubitereza wako omulangira olina omulimu gw'amaani omulimu gw'olina gwo iganga kati n'eryentalo Busoga district edisinga bungi daidula mu ntalo edisinga waawako aye kabiri kaliro kabiri yedisimuka okuba ng'oti n'eventalo nenina buti ojjakola otya okusooka okumala ekizibu oti n'ekyo ensonga eyindi enguudo endowuwo edive nawaikoko okyakola otya okubona nti otereza enguudo Bwana Bakari nenda kwebaza olw'ekibuuzo ekyo ensonga d'entalo mu disitulikiti ey'ekaliro twatuuse ekiseera nga abakulu mu politics mu kaliro batandise n'okulwana n'abaana abato directi twakaidira bwingire mu byobufuzi nga tuli badoozi ng'ate bo bw'obakulingira balina experience neneino naddala mu byobufuzi balwire bamyaka 2-3 bagimaze mu byobufuzi ekintu mu bulamogi naddala mu kaliro nze kyenja okusinga okutaaka esiranga mukulembeze eyabiseemu n'okukumaakuma abantu baife tubagayite betwayagaine nga babaawiiremu n'entalo ed'abaana byabufuzi naddala abali ku level enkulu ng'ensonga esookera irala ng'omukulembeze olina osooka okutegeera lwaki abataka baakuwaire obuvunaanyizibwa lwaki abataka baakulonze kujja kwongera kukuma mu ntalo oba baakulonze kubaweereza so nze eisira erijja okusinga mu bulamu bwenja okumala obw'emyaka 5 nga ndikuweereza abantu ba Nairobi Town Council nja kulimala nga obwongo bwange ebirowoozo byange amaani gange gona ngattaire kukolera abantu ba Nairobi Town Council na kwongera kubawumbawumba kubayiza bulala tube n'abantu nga fena tuli kwogera olulimi lulala tutaba ku kyalo ng'abantu bali kweramusa ekyo tyenda kukibona waire twamaze okwekusagana mu kalulu akamyufu nti abakulu baatukusiza baatwawulamu aye ife ng'abato ate nga tulizimba ne mu maaso tukwetaaga ebintu bibitirivu bino tulina kukumaakuma abantu bano kubayiza walala ekijja okusingira era okuba ekintu ekikulu kuboneka nga abantu b'Ebulamogi abantu ba Bulamogi North West Bulamogi County ng'ogigayise Kaliro District okutwaliza walala n'abantu ba Nairobi Town Council entale nd'abakulembeze abakulu gye baakumyemu omuliro nga badigayiseemu n'ife tujja osinga okubanga n'abataka ogwa ife nze ng'omuntu omukulembeze ojja kuba gwakukumaakuma bataka kubayiza bulala kubeewaza ntalo kuboneka nga deeyongera kujja mu maiso so Bwana Bakari ensonga yange esinga n'amaani gange nenda kugamala kugayita abantu ba Nairobi Town Council n'abantu ba Bulamogi twongera olulimi lutya twewala entalo kubayidde entalo tugireeta nkulaakulana entalo direeta kufiirwa bufiirwe ekidireeta nkulaakulana buli waba nga togemagana n'abakulembeze bali mu kintu waigulu nga kati kansala ne muba mu kulwanagana ne muba mu kukola ki oyagana nti abataka bo bakola ki baba bali kufiirwa ate nga kansala omulimu gwo guba gwa kusaka kubona nti aba bali kubisa bajeti babisa bajeti wena osikeku bayizeeko batereze enguudo bakole batya nawe ikoke town council wange ogiringirire ne mu kutawuni edisinga kuba nungi bali kukibona iwe nga waako kiki kyoli nakyo kyokuba nti singa omukisa gugema abataka bano bayira mu baneesigana ajja mu kanso nsobola okubasakira ekintu kino kibalisigala nga bandidukira ku nigendi banviirewo Bwana Bakari ensonga esookera irala naddala ku nsonga gy'ova okwogeraku gye ndi kwenda abantu be Nairobi Town Council baneenuminkirizeemu ekisooka nenda kubayizaamu isuubi nakubayizaamu kutegeera nti we balonda district council alina obuvunaanyizibwa bwakola nti nze oyogere ku kyenguudo mu Nairobi Town Council nti eri omu ku sub counties edina enguudo eno tolimbye ensobi gye tubalinayo emyaka gino 5 omukulembeze abaire ku executive ya district nga natwala health and education Nairobi Town Council emyaka 5 wendi kwogera olunaku olwaleero buzira luguudo olimiibwa myaka gitya mu Nairobi Town Council aye nga tulina omuntu atyama ku executive we batemera tusobola kuyikirizagana n'ekyo niwe naaba tuli ku executive ya district ebatemera omulimo gwange gwakuba mu district council ng'olikoba nti akawumbi gavumenti keyatuwaire gye tulima enguudo
ate ng'eri kwongereza ku district esente debayire efuna Kayiro district ebayire erina bajeti yaayo ng'erina miliyoni 480 netya batwongereko akawumbi aye otokota ngeri sub county etalinibwamu ku luguudo wayi aye bakatandika okakozesa katuusa okuwaakwayo oliko executive ezira kyoyambye bantu bo nze eryo n'eddoboozi lyange erijooviiranga konze bana abantu b'Nairobi Town Council balina oluguudo oluva eNawaikoke mu tawuni lwajja Ensamule Lubi Tululime tulina oluguudo lwa disitulikiti oluva eNawaikoke lwajja mu Muluka gwa Walyabira bana lulimibwe awo amaanyi gange gajja okusinga okuba kutuusa eddoboozi lyange eri bantu nakwongera kuboneka nti keeke bwe baba bali kugaba keeke eyo eya disitulikiti bali kugitemaatema Nawaikoke Town Council beekunikye kusuulamu ensonga y'okusoma tugiira okumala ku emyaka gino 5 nga Nawaikoke Town Council eise atwala ebyensoma mwava nze ndikwenda kutaawo nkola ey'endawulo nti amasomero aga gavumenti Nawaikoke Town Council ndina Mwanga primary ndina Nawaikoke primary n'abamu Nijalaja primary yes amasomero aga gavumenti agali mu Nawaikoke Town Council nga ni gavumenti ejja maiso n'okola programu ey'okutabuli mu isomero nze nenda kutyama n'abazaire mu masomero gano beni meetings ed'endawulo n'abazaire n'abasomesa tutema empenda obuzibu buliwa gavumenti eriweereza abasomesa erikubawa ssente aye abaana baife baganda baife baani naife abato tibali kusoma bulungi obuzibu buli ku bazaire n'abatali ku abaana bikozesebwa obuzibu buli ku basomesa n'abaswireyo gwanagamba tutemere empenda walala nenda kibe ekyandawulo myaka 5 abantu ba Nawaikoke Town Council gye bajja okungemya nti balina kulingirira ekisooka nga bali kubona mu byensoma eri ekyendawulo ekiriwo bwe baliringa ku nguudo daibwe bali kulingaku nti myaka 5 oluguudo olulala lutiti lwalumibwako nga luviire wa district wokansala waife tukoleire ekiriyo ebyobulamu ife baleeta ssente edusika miliyoni 6 ku Nawaikoke Center 3 nga dindi okukola waadi bakyala mwakuzaalira olwaleero bwojja bwalambuula ebizimbe babisiiga bwalangi 60 million and above aye basize kulangi honestly kulangi bino n'ebintu byendikwenda okulondoola awo tegera nti omuntu aliwo munafu byendikwenda okulondoola ebakuba teri akasente akaide mu health katugase abantu bange aba Nawaikoke Town Council bafunemu bamaama ye bajja okuzaalira baagaane ng'eriyo ekiriyo edimu ku nsonga ssemasonga eisatu nga bino ebindi mu PDM biyita mu kwa PDM erimu akavuyo nga n'omukulembeze ali wanzira kulunda kulona n'asisinkananga ku nti abantu bali kwemulugunya tayiri babayire bakubiranga nzaali eno azira mu bukulembeze nti otuyambe abantu baliire ssente ezo bino byendikwenda okuboneka nga tuti amawalala tegeere nti waliwo palisejje nti atalitambuza mulimu bulungi yekobeine n'abali kunyigiriza abantu mwete ndogere naye ng'omukulembeze okwemuna gavumenti ekusasula kuweereza abantu ba bona ikkiriza obuweereza obatuuka ku bulungi omubone omulungi owa muntu w'abantu media tuli ku Seasand Sweets Hotel we tuli kubye nti bw'oyenda olina omukolo oba graduation party oba olina introduction oba oyenda wojja kuta reception ida ku Seasand Sweets Hotel bw'oyenda byakulya ebyekyenkyoka ne breakfast lunch supper birigano iwalina olina seminar olina conference olina workshop balina holo edo omulembe osobola okuyida nota seminar yo oba conference yo mwatambuza bulungi kyebintu nenda okutegeeza nti empeereza yaibwe enungi ate akabeeyi kaibe kabanga kakutya amakuteesa kwogerezaganya ng'abana Uganda mwateesa wakola omukolo gwo oba wakola emirimu gyo gyatambula bukalamu tulina omulangira wa Kandru ne Falaga Beyala wa Nawaikoke Town Council ku Lukyukola district ye Kaliro twaba ni Wekia Cyrus ni Falaga Beyala wa wesa kwegumbala lye bulamaji nga najua kuba chairman 3 insha Allah katusaba ala mutere mubaraka ni wako ala mutere mubaraka